Sonse sokulaba wekiti. Kale sebo. Bannayuganda bambuliseeko. Bannange mbalamusizza nnyo bannayuganda bannange naddala abalwanyi bannange nkuba ttooki okuva ddala 81 82 akatuuyo ka 83 kaali kazibu nnyo kale nanze Lieutenant Colonel Michael Kafeero ge mannya gange era omulwanyi wa infantry si wa Air Force si wa Marine infantry beba jeri okutaka kigere ku kigere naye mbalamusizza nnyo wabula tugenda okuba ttooki kiki ekyaliwo amagye neeyisa y'amagye ago yali yasinga okuleetera ddala obuzibu okulaba nti ewa mani power abaali bawakanya gavumenti eyaliko nkweyanziza njagala tugendeyo bulungi awo okutwalisa wamu naye nkimanyi nti waliwo atwegasseeko olunaku olwaleero awulidde nti tuli ne Lieutenant Colonel retired Kafeero Mike nga yandyagadde okumanya nti gwe ebyafaayo bye bitonotono naddala mujje oba mwaba abaleeta gavumenti eno mu bukulembeze kubanga tuinterviewinza abaazirwanako bangi nga naawe kennyini mwoli naye nkimanyi nti waliwo leero atwegasseeko yandyagadde okusooka okumanya nti ate gwe kye oliyingira ddi oba obuyeekera obwo obuyingira ddi ku myaka emeka then tulyoke tugende tukube tooki mu gye eryo eryabaleetera okuyingira ensiko neyanziza nnyo okuyingira kwange nali nina emyaka 16 17 eno gwe nali naatera okuweza naye nga ndi mu kusoma awo Emmengo ng'era ntuula wamala wajjajjange omuweeka mu lubiri lwa Ssuuna Solome Maria Solome Nannyonga okubeerawo kwaffe tetwafuna mirembe ekyatuwaliriza tewali kwebaka tewali budde bwa kusoma ne ku masomero babataayiza mugenda kusomera omusingana nakulabye wa bakyakalanye edda bakoze road block tezaawula muto na mukulu kyawaliriza n'abazadde bennyini ne bagamba ffe ne bwe batutta afadhali nammwe mugende mulwanirire eggwanga ekyokubiri ne babawaayo ekyokubiri nti nze nalina omukisa mubi lwali mulungi ate nga mubi nti nalikulira wajjajja ate nga muweeka mu lubiri mu bantu abaagala obwakabaka obwalwanyisibwa gavumenti ate yali ezze mu buyinza baali ne bwaddanga bwe twawuliranga muzeeyi pulezidenti aliko kati gye balwanira bakubye wano nti kati wulira bakubye mwe muli wano mulya buli mmere muli balenzi muli basajja ki nawe mugende mubeere nabali kabaka waffe bamutta naffe twagala obwakabaka omwana wa kabaka akomewo obwakabaka budde kati ekintu ekyo tekyampanga mirembe oli wano bwawulira kano n'akakukoonamu anyway ng'ate abalenzi twaliwo nga bana abasenga babiri ate gye emyaka gy'oyogerako 17 muba mufubuka nvuumuulo kati ebintu ebyo byampaliriza okutoloka era naye teyamanya otoloka butolosi natoloka naye nga okutoloka waaliwo akalandira akantu akankolebwa nga ndaba mu myaka gyange sike kandi nkoleddwa kakyako nti muzeeyi yalina emmotoka yangamba nti ye yali ali Luweero kitange taata wange kati nangamba gende Makerero gyeyo sente ezo yali asapulanyingayo amanda esente ozireeta mukyalo nandagira bulungi naye kati tuba tutuuka ebbombo nga nazijeyo nga eggulo limu yali lwa Saturday Singana road block eriko bakopolo nalina obusente obutono bwali mu nsawo wano nga buzimbye mbuweseemu buzimbye kubanga edda olupapulo lwali olw'amaanyi lwali lwa 10
lwelwali olw'amaanyi 100 lupapula gye muyita 5 kati 5 mingi kati gye muyita emitwalo 5 nekyali 100 so biri mwalina ebinusunusu bingi mwaliwo ake5 ake10 aka2 n'aka5 ne100 twogera ku mwaka kyogo yali 81 sente zaffe zise zikyuka yali 81 so twaliko ng'ekikumi kyekisinga obunene mu sente ate sente ezo 100 ekyo baali bakakyusa lule bwe bamuggyako kugwa binaayisa ne bakyusa esente ezaaliko ekifaananyi kya Amini ne bazijjawo ndabye ku sente yaliko ekifaananyi kya Amini ndaba kyobute kyo nakirabako ekyo kyajjamu ekya Obote kyali z'Obote ate baddamu ne bakyusa Obote nassaako ekifaananyi kye naye nze we nasomera nga tulaba za Amini ezaaliko ekifaananyi kya Idi Amin. ebyaddala sirabanga ku sente ya Idi Amin yaliko kifaananyi nalaba ku Obote naye Amini sigirabangako kati bazikyusa bwe bamala ozikyusa awo ng'era 100 kyekyamaanyi so otwala esente kati oli zali nyinyi zebampa nenfuna yandagiryo ziteeka kati ba tusiima omukazi nanyimizaawo ekawempe ku mukaaga awo edda basi we yakyukiranga ku luguudo olukadde olugweri ekawanda wansi saawe wali muzeeyi kakati nga nzijase omukazi gampita sali omuto jangu oddukire ki sente zino baŋŋamba nzikuwe kati nga sikyalina bwembikula driver akutegeera wawe tutadde sente muzeeyi we yaŋŋambye kuzissa kwata sente nga nzikuba akazisawo ndi mu mpale nyimpi ne yunifoomu yange naye kabaji kaaliko yunifoomu ey'emmengo esisibukesa kaki yaffe ne canvas eziriko obunankani kati nga nze nyingira nga nziteeka mu mpale tutuuka ebbombo kaadi najjayo kaadi ya ssomero ayo kabuuza kyekiri awo mabomu nakikuwa mabomu kali ojja bwati nawulira teke teke yakulya yeyandya nakigala tu ndikuttaka basambye ebikira abantu tosaba ali mu takisi abakazi bakabizeemu mwana bamutta ni mwana wa ssomero biki kati newavaayo kopoloomu ayina bucepe bwo bubiri wa ajja nansitula driver bamugobyewo olaba nga ovudde ku 2 ng'ogenda okuweta ekkoona wansi awo ku mukono guno wakati bateekawo essomero galinga maka ga kamisi saafi kati oli gye yayimirira kati waliwo takisi ya musajja yali weruweru bamuyitanga Semwanga ne banteekamu nemusanga wali nanya omusaayi n'obuse bakuvulunze wansi awo obusente bwo bugenzi bakubira kuba na sente olwo sente bomu baŋŋamba bomu nakikuwa mabomu naye ng'ebomu aziggyemu azitutte yeefudde nti olina bomu ne bomu etetulika yansobereyo yagikwata bulungi yansobera so ekyo ekintu kyekikuleetera kakati bwe ntuuka eri ne bamala okunzijanjabamu amalayo wiiki ne bankomawo okusoma kati neŋŋamba nandya abeeyekera ekirungi gye bali manyiiyo nali mumanyiiyo wali otegeddeyo oti oba wali owulirayo buwulisi nali ebitundu nga babyogera naye nga mbimanyi waliwo jjajja senga wakitange gye nasooka okubeera n'afa yalina muwala we nga bamuzaala nga yafumbirwa Namasinde eyo ovudde ekalege bwoti ng'ogenda kuligenda ligende ovudde ekalege ng'okwata eridde ekapeeka ng'ogenda ekirema kati bayogera nti abayekera bali sayidi z'ekirema wansi ekalege nga mmanyiyo Namasinde twagendangayo nejjajja nandeka nayo newamuwala we nembeerayo mu holiday nenvayo kati bagenda okwogerawo nga mmanyiyo neŋŋamba awo nange olwadda nentandika kampeyini ku ssomero lyaffe
abanzi Mengo campaign y'abavubuka bano mobilization y'abaana bwetukkiriziganya nabo bwetukkiriziganya so bayitiramu ebisajja byankuba mbalaze obuwundu biki mbayitiramu nebagamba naye singa tumanyi gye batwandigenze nemubamumanyi nti twandigenze naye tetunafuna connection naye waliwo gwe baŋŋambyeko ali kazo ate mukwano gwa taata naye ekibi ayinza omugamba ayinza okugamba muzeeyi naye ngaemukisa oguliwo nti tewali masimu olina kutambula n'otuukawo notuukawo ate naye yandibadde agamba nti akubire ku muzeeyi nti mutabani we ayogedde kino na kino naye tewali simu nti anaamugamba balina lwe balisinkana nga we balisinkanira nze ddiiru yange ebeekoze eki olwo yali mwami Nsegula Mirambo oyo Sebyalo yaleka RDC ng'asula kazo kati ng'ayina munne bamuyitanga Kyeyune yafa bambi kapiteeni Kyeyune kaakati bwe ŋŋenda ewa Kyeyune nga mmanyiyo Kyeyune yaleka ali kasajja nga keeru kati ka brown nga kayitanga kakyotala ntuukawo agamba mutani wa Sayo ogamba babeeranga awo Nsegula Mirambo naye Kyeyune nga batuula ne banyumya ebyabwe sali omuto ogamba ne bamugamba nti nina ekiro bankuba bakola batiiri ki naye badde njagala kuddukamu nga Kyeyune wa UPM nga wa UPM nagamba naye nga nonga si byangu agamba naye oba bakutumye butumi genda bagamba bakutumye nti oli si byaliko gamba yalowoozamu nti ndimbega oli mubega nenzirayo wayita bbiri nemuddira muzeeyi kyenagambye muzeeyi byondowoozamu si byendimu newayita wiiki endala nemusanga lwalina lwa sande twali tuva kusaba ku muganzi lwazeeka zo ku kyaki nemulumba namusangawo nentuula neŋŋamba sirina gyendaga okujja ngaomaze ekizibu kyange kyava ŋŋamba naye muli bameka nemugamba tuweranga 9 tuweranga 19 gamba awo muli bangi temulinawe muyinza kutambula naye nga obusungu buvudde ku ki kyenkugambye mbaga nti kyava ku magye magye kuntulugunya so nomugamba tulinga 9-10 nagamba temulinawe munatambula nemugamba nti tujja kutambula nagamba naye bitundu ki byomanyi mu bitundu bya Bulemeezi mugamba bitundu bingi taata ali Luweero nagamba saidi zino zange za Semuto nemugamba eyo nti manyiyo ebukatira nagamba ekalege nenamasinda nokuyitamu bwentyo okugenda ekapeeka naye ngaekapeeka nali situukangayo owulirayo bagamba nti walingayo baasi eyakyobe kyobo omugagga w'ekapeeka zibaasi zimwe z'omugongo zirinako obutanda ng'eyita eva ekapeeka nesala ekalege nejja gwawa newamikka nejja Kampala baasi zaaliyo ebiseera ebyo waliyo zibaasi waliyo bibaasi ebyo kati nagamba nti nagamba kakati enkya bwoba ovudde ku ssomero yitako eno nendaba ekyokukola negamba kale ku Monday twasomanga ffe tuli mu pulaani yaffe mu breakfast tula mu compound abantu waliwo omulala bamuyita Bright omulala Nsobya omulala Nsimbi twali abaana ngamba kebagamba kale kati enkeera kawungeezi olwava ku ssomero neŋŋendayo akagaali kange nagamba sente zino zikuwadde saagala kudda wange mumunoonye bwe mutambula okutuuka eyo naye awandibadde awange obutababonyabonya kubugamba abaana bebalagawa mwandibadde mufuna mulinnya takisi nemuviiramu ewamikka oba eri omanyiyo gwomanyi naye mugende mugule ekinaabayamba nga jaketi biki
netugenda so abagamba mugende mwekka talina gwabawadde talina gwatuwadde naye kenyini tabawerekedde mwetwale twetwale tugenda mu owino omwe tulunda ebijaketi owino munda eri waliwo nga waliwo olusozi lwama abatunda amanda nga lwakola olusozi envuli ebavaamu eno wansi nebatunda ebigo awo mu lujje wano guni weyazimbawo kati waliwo kakolasi bwe kati mu lujja olutunudde kundakivu awalinga sente olutunudde mu mukwano waliwo olujja nga ezalinga parking za motoka ez'abantu abagenze mu nakivubo okulaba omupiira paaka yadi yannakivubo kati bano bantunda ngoye nga we bayiwa eri munda nga liyo byakulya teryagenda enkuba yaletonye babeera kantu obuntu ako kapaaka yadi ketwagulanga kati netugula bintu byaffe ateesa ssaawa tuba tujja ku makya mbagammanyi nti tugenderwa sande olwo mulinga bameka olwo twali mwenda wali muwera omwenda twagenda mwenda nga tugenda nga tujja nga tusinkana awo ku Bululumu ku Namirembe Road wetwalina sayine yaffe wetujja okusinkana tuba twagala okukkirira sengana omusajja apakinze Pijot ngamba se tugenda saidi z'ebusunju tumwenda ebijaketi biki ebijaketi tulina zibaga biki ng'azipanga bulungi mu buutu biki agenwa nga tujuzize emmotoka Pijot fofo yali ya mita 3 nga tujuzize emmotoka nga tasimbula asimbula batugambye tulina okusaba no kaadi ne sente bwe bakusaba kaadi gwejayo sente ojayo akabiri yo yasikanga musikwete yajjanga ku kasente ku road block namungona waliwo road block enasana yaliwo ewatiso tewalinga kati nga musingana eyeeka kiri nenamayumba nawe yaliwo naye zonna ezo sente zebasikanga kuti yafanga kusoma kaadi nakufaawo bano abavubuka bonna balagawa nga tebakyebuuzizza naye nga baagala kasente kali akasente tutuuka ewamika nga tugamba tuviiramu wano sajja nasooka asiriikirira sente ze tuzimuwadde dureva fenna netuggwamu yakimanya bumanya babo twavamu twasala tetwaganya kutuuka ku kkubo liri wetakudde eri ku lwekalege tuba tetunatuukawo kufa ya mulwana ffe netuvaamu netusala netutambula nebaga zaffe tewali bantu amagye gali eri busunju saidi za busunju eri ku kitoogo eri obusemayanja kati mutambula muddawa tudda kalege muyingira mu nsiko waliwo engeri y'akasooli tuyingidde twatambudde baliwo ekkubo tukawa nti buli muntu ayingira lulwe buli muntu ayingira lulwe buli muntu ayingira lulwe paka netugwa mu kkubo sajja n'asimbula n'agenda kati twayitirayo ebbali ekkubo nga ikola situmulabanga wali naye nga tuyitire eno bbali paka lwetwagwa ku liri eridda ekalege eriyita mu lukumbi netuyingira ekkubo naye kumbe enkuba yali yatonyanga jjo naku ngalo mubiri kumbe baali bakozeeyo operation nga bagenza okunoonya abayeekera ng'ebigatte by'amagye maaka z'amagye naye nga zaava eri gye tulaga zikomawo eno ngamba tewaliwo kigere kigenda eri tuyingira tuyingidde mayanja ono ayitira eggobero erija yegattira wani nga tuyingidde tutwa mu lukumbi tutambudde tuyise mu lukumbi nenengera nembaga mumanyi nti tutuuse ekalege kasente kali kati waliwo abatulengera bekweka mulengerayo omuntu ate nabo nga bali ene basupporting abayekera naye nga bantu ba bulijjo bali ku byalo bantu be babekengera tambula tutuukawo ne tutuula twalinamu emigaati gyaffe
ne busoda bwe twagula netusuula netusooka tunywamu netutambula sawa ndowooza nga 5:15 twali tumaze okutuuka e Namasinda netuweta netudda munda ewali we nali manye ewayo Kizibwe wa taata Kasalina tutuukawo awaka mufumbire tulaba afumbye obugere bwebiri naye nga tetubalabawo mumanyi nti abantu bali bawe mufumbire omuliro bavumbise omuliro naye tebaliiwo magamba mumanyi sooke buli muntu egabe emimwanyi wano oba tuwegaba sirika ziba ziweranga 8 egwemisana kati omwana omuvubuka wate gwe mumanyi Kizito bamuyitanga Kizito kwaliko n'abalongo bawaswa ne bajja kati najja naggulawo nagenda naggulira obukuku kyenva muyita Kizito kekanga nenzija Kizito nga kafeero wabulirawa ng'okuze wabulirawa ngamba gyendiidi eyo Kampala nemubuuzabuuza nembimuyitiramu nagamba ekyo ti kangende mpita bama muyiseewa twenze tuyise eri ewa Mika ne mu Lukumbi nekalegera tewaliyo temusanze bajasi bonna nti oba tulalinga ku bantu nga bekweka naye tetulabye maje gonna agamba kampita ne bano baveeyo olwo bategedde situation nungi yembeera gye babeerangamu so embeera yali nti emisana ewaka abantu tebabeerawo ate no n'ekiro tebasulangamu bo bali bajjanga ne bafuma ne bamala okulya ne banoonya kava naye ebiseera ebyo babamu basulangamu naye nga bwe bukya nga bafubutuka bwe lwanyinyitira olwo nga tebakyasuliramu dda kaakati Kizibu wa taata bw'atuuka omukyala bavuddeyo bonna tuli mu mboozi biki ne bannange mbagambye mikwano gyange bwe tusoma nga bambuuza n'ekirira kiki tituze kuyingira buyeekera nebagamba nga basuleeyo mu kisenyi eyo gye bali balina coordinator wano baabwe muno naye batambula naye tubawa n'emmere naye munaasobola embeera eyo kafeero kwe nemugamba ati ffe tumaliridde mumaliridde kyekituleese ng'agamba nti kale beerawo ndowooza kati zaali ziwera essaawa nga 12 ne bajja omusajja n'atubuuza abavubuka muli mutya biki kahooku amala tubuuza n'atubuuza kyekiri e Kampala netubanyumiza batukuba bukubi masomero tetusoma bulungi biki buli lunaku bambi nga mulabye biki n'agenda n'abula eggulo tulya mmere yaffe amala okulya ku makya twebase tiba teziwera nga 9 batuzuukusa bagezi bafumbanga emiwogo gyabwe ne gibeera mu kibbo kati kusanga 9 ogwekiro 10 ne balina ogubinika gwa caayi ne bagussaako ku kyoto ne caayi najja olwo ebintu byagenze biri ebirala amasowaani caayi ebikopo biki biri eri omukava ono caayi ne bakuba abo banaabeera eri teri kunyoosa muliro teri kuma muliro balina okugenda naye ebinika ngaeyokya kati oyo gwe munywedde ku makya ennyo awo ng'avudde ku muliro caayi munywa nga buli muntu afuna pozisoni ewe yeekweka nga basirika ozijukiza embeera y'olutalo okeeyo ene twali twagenza n'emigaati tugijjayo tugibakwasa nemiwogo gyaffe atunywa ku caayi biki nga tubeerayo kati omulala yagira n'agamba ate babalabyeko twawulira akagoma kumbe baali bavaawa Semuto baani abavaayo amagye nga gayite ku lw'ekijaguzo
naye ne gatatuuka kalege ne gakoma esaidi z'ebukatira nga tonatuuka bukatira tuwulira akagoma gwanga muje kati oluvannyuma ssaawa nga 7 omulala bagamba muveeyo bwabadde bwizaawo ti naye bakomye eri nga tonatuuka balina bwe bayitawo ng'ovudde ekijaguzo ne bakomye ndowooza babadde bakola patrol zaabwe naye teri buzibu balina leeke zaabwe zo zibeera ku makuba omwo nga tudde bafumba mmere ssaawa nga 9 okukumya awo nebajja omwami omulala mutonotono yalinga ava okulima naye biki natubuuza ntunyonyonya naddaawo nagamba bambi alabye n'okubonaabona agamba mmwe nagenda bannange olubatandise naye ate bino byatuleese kati enolooza eriyo abayeekera eno bayinza okuba batandise kubasaasira busaasizi abatandise okutusaasira nagamba gwe watulese etugana oluyo olutalo lulabika weeruli naye daliri yabayeekera nga tetugirabano temunaba kubalaba be tetunaba kubalaba mulaba bantu bakukyalo ssaawa 2 sajja nga bagguse ndaba mafumu bijambiya miguwa wano bagyesibye ekifo ky'empingwa emiguwa gye bayina mufune ate eno sitayiro nga ndala sitayiro eno nga ndala muyeekera yennyini tekikyekyo mukwate ebyammwe tabogala kwate mpula tugende bantu baffe bano naye bakyawuza bantu baffe tebannaba kutulaga kiri mu langi bwebeera tukwata byaffe batutwala odise kizibu watata ngaawoza atubasabire tujanga tutambulanga ne mujja mutulaba tikale naye yasigalawo bo ne batabani be basigala mu mbeera yaabwe tebanneegatta ku bali fe abeegatta tuve eno wala ne twegatta eri tugenze tutuukayo ebyaliyo nebyaliwo era nga omuntu aba akajja kizibu omuntu okukkiririzaamu olwo babatwala obuwa gye mugenda gye babatwala waliwo ekisenyi ekyawula kirema nene ebukati abayitawo mu bidduku ekikandwa era beesi zonna mwe zaali olwo twasiŋŋaana bakoze kampu zaali 2 emu ng'eyitibwa Lutta endala Nkuluma tewaali walala kati n'okwenda walala ku mugga biki baali basindikayo baleeke baki nenge n'emmundu butono ne bamala kwekuŋŋaanya ne bagenda bakuba ne badda ne bakolayo kati security ebeera y'abano abantu babulijjo bebawulaba bali amanje gazzaaga gavumenti ne bakola ki ne bakuba enduulu ne bakola batya kati akawungeezi babeera mu kutambula nga banona emmere si bo kugyesimira era bino bye bawoza babba emmere yaffe tewaaliwo kubba mmere abantu abaneyanyumiza abantu be baasimanga ne babaako we wagiteeka kati bayinza okugamba mu bibanja kati nga wano ne bagamba ffenna abaamuno emmere eno tujja gikuŋŋaanyiza wali ku Yusufulule mu muti oguli awo omugavu mu mmwanyi ezo ezagundi kati bonna omuntu asimyeyo eminwe 3 egya lumonde abasimye muwogo eminwe nga 6 5 asimye ataddeko obutooke ataddeko biki entula byonna ng'entumu ebeera wali muleetanga muteekaawo bo baleeta ne bateekaawo kati baneekiro we bajja be bamanya bwe babitwala kati kubanga balinamu bakoodireeta bawe abatudde abamu bawuli abawoza twalwana naye nga teyakwata munda kituufu mbafunyeeko wano kati abo emmere bweti bwe yalinga ekuŋŋaanyizibwa naye nga so si kulumba nti bajje mu nnimiro yo bajje bakuule oba osiŋŋaane nga lumonde yakoze eki yasimiddwa nedda ate buba bubbi kyo kiri kyalinga
nga bo benyini abantu bebakikoze eki bebakikoze. So olutalo luno lwawagirwa abantu naye nga banyigirizibwa olw'amagye. Kyenayogedde kiri obutabaako na administration na command emala. Era wembadde njagala awo nga njagala otuuke mu nkambi wali we wagenda awo tuveewo kubanga at least awo wonna emboozi wagituwaako. Awo wembadde njagala nti omuntu ono atakumanyi asooka amanye ennyingirayo bakagulawulira. Kati obwo kwe kujoyininga ne tukola training. Naye olwokuba nti abaali bajja nga badduka olw'okunyigirizibwa kw'amagye kuza operation, omanyi ekintu tactics entalo zirwanira mu ngeri nyingi. Entalo gw'okuleekaana si lwe lutalo, kubanga tuyinza okulaba omutwe y'omuyekera balina amagezi. Olwo sijja kweteekamu nti twalina amagezi, olwo nali nkyali nange nkyali likuruutu. Kituufu. Naye abaalimu tekyayama nti eyakitandika yali amaze okwetaba mu lutalo lwa Mozambique nga tactics aziyina. Kituufu. Ye Mzee Museveni ye mzee yenyini yali muvubuka nga muyita muzeeyi. Era yali muvubuka era twali obuzeeyi yalifunirawo okuviira ddala eri. Kaakati pulaani yaziyina. Kati bwagamba nti twagala tulabe Wandege oba bw'ayiise maanyi kyagaliwo abantu banasobola okukyuka. Kigenda sigendawo nti tugende tutta omuntu, wabula okugenda ne twebakirira ne tujja tukwatamu omutwe gwa mayumba 10 owa UPC ffe ne tumutwala. Mu kumutwala jjukira ni omukwata endulu zibeerawo abawulidde. Enkeera ow'omuluka oba omwami omutongola alina okukola lipooti ogisindika ku gombolola yiyo lituuse ku poliisi bawandikidde amagye. Kati amagye mu kifo ky'okujja nga gakola operation kunoonya investigation tegabuuza, bagasindise okuva ebbombo. Kati go ekintu mwakikoze Wandegeya gatandikira Kawempe, buli gwalaba sasi kayekeraiko wapi bajja basanjaga busanja masasi dididi balaba abantu olwawuliranga esasi bateekako bisinde kuba tegaali gajjenjero nga kati kudduka kwekweka ngate kati owa uniform afuuse mulabe eri omuntu wa bulijjo ngate lyejje eri bali bwe ery'eggwanga naye kati ngeri ejjeye lifuuse lya bulabe kifo ky'okukuuma abantu mu kifo ky'okugenda nga bajja batambula temudduka naye tunoonyereza abatutte chairman abatutte Owoomuluka bali ludda bazze batya bakutte batya naye bw'oyo olwagiranga bwe bati sasi lye litandika ate ekyawanga ffe abayeekera omukisa okutegera nti baabo ne twetegula awatali kusooba nti bajje nga banoonyereza babaleeta era yekyo ekintu kyayamba nnyo obutamalanga gagwira nkambi z'abayeekera eyo nayo nga takisi etuyambako kubanga bwe balabanga abantu ababalengera bwe bati misinde biki kati balabanga yandigumiddewo omusanga oyo bamusse agumidanga amenga obakanyimire mbagambe bamusse kati ye komandi eyabonoonera olutalo okusajjuka kituufu baba tebalina bwe bayinza kuyitanga okola ate kasita onyigiriza munnansi ekyatwongera okulaba nga olutalo lukola ki lutambula kubanga bo bennyini be beekoleranga be baagala otunoonya ate be beekubira enduulu nti tutuno tujja kubanga kati otuuse Kawempe okubya amasasi okubya ekikombola kya RPG olubwatukano nga ffe tusiba emigugu mumanya baabo bajja abo kati abali Gindi
beeropanga bokka kubanga kyavaako ne komanda omu okufuuka erinnya lye ng'ate siga emanya ge nafuugani bali kalege wasu kubanga lwe bamubuwa ebonulagandi abo bali kalege kakati yangamba wano naye ng'erinnya lye Samwiri Wasu erinnya talyagala waliwo yangamba nti tayagala kulimuyita ennaku zino neŋŋamba so ebintu bwe bityo bo bennyini be baabyekoleranga ebyatuma fe okutuwa amaanyi. So awo ntegeddewo era awo amagye gayingidde butereevu awo buyeekera wali obuyingidde saagala genda mu details kubanga nkimanyi wazinyumya omulundi gwaffe ogwasooka wetwabeera naawe naye wano waliwo bingi omukululo ogwo wali togundeetedde bulungi bwotyo nga bwoguleese olunaku olwaleero. So amagye gano okutwaliza wamu mu ebibasikiriza enneeyisa yali etya kuba kati tulaba gavumenti yaffe eno oba gye mwalwanirira oba gye mwagenda ne mulwana musobole okubanga mununula eggwanga tuli myaka kumpi 4 gaali gatya obutafaananako najje lye tulina mu kiseera kino. Akubuulire ejje erikoleddwa abantu liba n'ekigendererwa. Ejje erinoonya omulimu nayo liba n'ekigendererwa. Neebayo ejje eryokgenda okufuna obufunyi omulimu. Kati yagenda okufuna yagendera omulimu ye aba ayagala kintu ssente kyokka. Wekiri oba yagenda afuna mulimu afune ssente weebale nnyo abeeko byeyetuusa. Kati tekibanga eyatandika kampuni ng'ayinamu sheya noone yajoyininga obujoyiniza okuteekamu obutese ssente tekifaanagana. biba byanjawulo nti ffe wali twali tugamba agreement zaaliwo n'abantu abasemba olutalo lubeerewo ne baliwaayo ku ttaka lyabwe nga babuuza ono otuddiza obwannannyini ttaka ono okomyawo obwakabaka ono otukolera amagye n'otutegekera amagye tukuwa abaana baffe onoobategeka nga obutafaanagana amagye galiwo. Kati ekyo kiraba nti waliwo enjawulo. Waliwo enjawulo nti twayingira lwa mwoyo gwa ggwanga olw'ebyo ebyali tebitambula bulungi mu magye agaaliwo. Gyalo osooka enzo mpiseeko mu biki ebyaliwo ebyali tebitambula bulungi mu ggye eryo eryaliwo kubanga tulaba UPDF naye era oli agamba nti bali bagiyita UDA yali UNLA yabeera UNLA nebeera UD. UNLA yene yawamba okujjako Amini bwemala okuteerera mu buyinza ne bagiteeka ku UD nga ffe twajja tuli NRA then ne tubeera UPDF. Kaakati nkyenjagala omuntu oyo amanye nti biki ebyo bye baakolanga ebyaleetera okubanga nammwe abaali abavubuka obuvubuka nga mulina mu masomero ng'oggyeko kiriggwe ekyakuleetera okuvaako kugenda nti bakukubye ebyakolebwanga ebitatambula bulungi ebyaleetera abantu okubanga beekyawa n'abazadde okubanga bawaayo ettaka lyabwe okubanga bawaayo abaana baabwe oyinza ogamba okwesaddaaka ne bagamba nti tulwanirire eggwanga. Ekisooka kyali ebintu bibiri nti simwogere bw'atawangula mu kalulu kaabwe ak'ekinaana kye baali basuubiriramu nti bw'anaali ajja kuzza obwakabaka abaddize n'ettaka lyabwe obwannannyini ettaka. Ekyo kyali kimu. Ekyokubiri
amagye gaabwe bwe bayambibwako Tanzania nga bwe besonda okujja okuwamba empisa ziri eza looting tezabavaamu bagendera mu kategule eyo ey'obubbi okwenazaako ekko nga bavudde eri Tanzania bawambye kati eyo empisa teyakola ki teyakyuka kati bwetakyuka ne command ne administration tebassaayo mwoyo okulaba nti bakyusa ekintu ekyo batya singa okeera enkya omwana nga omuze omusomesa amaze asomye gwe n'omugamba gimu nti enkumbi yiiyo genda olime naye nga temuwadde waalima kyekitya nti amaze olwamalanga training ne babakwasa emmundu teriiyo musaala kitegeeza nti omusaala bagwenoonyeze okakasa bwekityo bwe kyali omusajja omuwadde emmundu kyokka tomuwadde sente training ogimuwadde tomuwadde sente uniform netuuka nosinganako uniform eriko ebiri wali bwe twakubanga bwe twagenda ogijaja ng'eyulisa nga teyawula namuyeekera naki nga musirikale wa na musirikale embeera yatuuka bannaffe abamu abataatuuka nnyo mu front abatabeera abamu babeeranga nnyo abamu ku headquarter naye abantu ffe abatabalanga mu zambuusa twagala uniform ebyo naye ng'osingana eriko ebituli ekitali mu ggye lya UPDF oba mu ggye lya NRA sijja kulimba okulaba owa UPDF nga uniform yabiseeko eno either ng'eriko n'ekiraka ng'ekireka eriko ekiraka kizibu nga ntungetunge kati awo oba osuubira ki twalika nejje wano naye ng'ejje litendekeddwa liweereddwa emmundu naye nga terisasulwa musaala ekyo kyabulabe ffe tubali UPDF National Army ebeera Somalia sente ze ekitundu ne bakimutusanzaayo naye ng'ez'omusaala ezawano ziyingira ku akawunti obutabuuka mwezi owawona abaafuna nezooli era baziteekayo ku akawunti ye kituufu era temulabanga kukwekalakasa kwa giri ya Uganda nti baabano mu kino bakyetabyemu era ziba zingamukka yanaze zino eza misoni ng'ate era bali abategeka okukola surprise ey'okusasula si ya Uganda yabali be baba delayinza okukola ki okusasula kale ekintu ekyo kyayonoonera ddala eggye ly'eggwanga kubanga nali nkomandingako saidi za western eyo Kanungu Kihihi Butokotawa babayita n'erinnya nga babayita ganagana ekikumi ganagana bakoze zero block amagye ga gavumenti eggwanga ganagana wana basaba abakazi bakadde baga pesa leta pesa mukazi tamanyire Swahili yagamba bana amapesa zange natambuza amabere bwerere bamugamba seni ne bakuba pesa kati ebintu ebyo ebiringa olufumu byebinudde abavubuka abaliwo kubanga twakirwanyisa ne tukijjawo ejje ne libeera nga lijje eryaki ery'eggwanga era tulina ebintu bingi bye tugenda tulabirako oba ebyaleetebwa waawo waliwo ebitaatuuka oba ebitannatuuka era simanyi nti banaabisoka kubanga muzeeyi his excellency ndabeera ebbanga likoze eki ligenderera naye nga katulabe komanda ejja eba ekinaaba mu maaso banajjukira ekyateesebwako nti bikola ki tunatuukawo kubanga toyinza kumpisaawo buyisa bwotyo nandyetaaze nange okubimanya nti biki ebyo gwe byolaba mu ggye lino ebitannatuukirira naye njagala kusooka kuddayo keeri ng'ogjeeko ogamba nti abasirikale abo baali tebasasulwa bikolobero ki ebyakolebwa ennyo abakulu abo
obutafaananako nakati. Ekisookera ddala kuba waliwo bempulira abenyumiriza mu mulembe gwa Amini nga bo owulira Amini bamwagala yakola bulungi, waliwo abenyumiriza mu Bwobote nga nabo balaba yakola bulungi gye bali. So yensonga lwaki njagala mmanye nti abasajja bano obukyayi mmwe mubujjawa obuga nti tulina okubalivula bano. naye omanyi kano kalinga kalwadde oba kasirimu mu Uganda katandikira ddala okuva okuva mu 66 nti twamanyira kyenji ez'amangu ezitali mu mawanga ga amalala bannaffe abatulinaanye bo baali abakulembeze batwala ebbanga nga tebakwatiddwako. Kati Obote nga bali wamu n'Amini nga Obote ayagala obuyinza naye nga talina administration emala, yakozesanga amagye n'afuna kyayagala, divide and rule, n'agajja ku mulamwa gwago n'agazza ku kiki ebitaaga. Nti ffe akalwadde ako katandika kasabajjako Muteesa tumanya Obote aba atutte emyaka 5, Amini n'awamba Obote mu myaka 5. Kati Amini n'atutwala kawe ye yatwala ebbanga eddene emyaka 8 olwamujjako lule yamala myezi ennaku 62 ku myaka ennaku 62 binayisa najja wa mwaka oba tegwawera oba gwawera oyo ne bajjako ne waberawo military commission nga yefuga ne bategeka okulonda Obote naddako myaka 5 giggwako bandibadde mwe banteketekedde okulonda Lutwa n'awamba abalutwa yakalyako emyezi gyo oba 7 oba 6 naffe ne tumumamulako kubanga ffe tetwajjako Obote oli aba atulimbiridde twamutaatandika Obote ne tujjako Lutwa. Kakati ebintu ebyo kakati akakalwadde akokumanyira okuchenjinga abakulembeze nga oli omukulembeze enteekateeka egyagenda okuteekateeka gyagenda okutegekera eggwanga tennatuukirira. Kibanga gweggula ttaka ne batandika okusaawa okyapulaninga okusaawa olusuku olw'emmwanyi olabe ne wonosa ekizimbe ono n'agamba va mu ttaka ettaka tetukwetaagawo kati. Ke kalwadde akayingira Uganda kubanga muŋŋamba nti singa sekaali kalwadde ako naffe tetubanga oba Obwakabaka nti gwe bazadde atuuka n'afukaamirira eyazaalibwa kuva mu 93 lwe balayiza Mutebi Ssaabasajja akuze era akyavunamira Mutebi nga waali tanavaayo kugamba nti singa Mutebi afa aveewo wabula agamba Kabaka waffe abeerewo. Tumusabira buwangaazi. Kaakaji kali akalwadde ako kajja mu bana ab'ebyobufuzi tebeetaaga yenna abaaludde lwaki nti buli muntu ayina eimu gundi singa agenda kaawo nange mba mpitawo nenfunirawo. Nina ebintu bye neewuunya kubanga edda batugambanga gavumenti wali tosobola kujjako oba bajjeno nga 2-3 n'obakuba ettale gavumenti neesula. Ennaku zino kye tulaba edda twawuliranga nti walingawo ekitta bantu ekyakyeyonoonere ate nga kisimbukira ddala mu gavumenti. Ebyo byonna tubisomako tubiwulira okutwaliza wamu. Edda nti omusirikale bwe yayagalanga okukola kyayagala yakikolanga kasita yalibanga ku ddaala lye lyaliko okutwaliza wamu. Mwebyo mwabisanga mutya abaasobola okubanga mubirabako ffe tusoma bisome tuwulira biwulira. Ekikulu neyanziza nnyo okumbuuza ekintu ekyo. Ekikulu mu ggye lyaffe lye tulina eririwo buli muntu akkiririza mu kitiibwa kye kyalina.
n'okusoma leadership course. Nze ngamba nti okuzimba essomero ekoosi z'obukulembeze oba amasomo ago kintu kikulu nnyo kubanga bw'oba osoma amasomo g'obukulembeze kankugereze nga kyankwanzi ffe basookayo mu 2005 tetugenda kusoma by'amagye nsoma okuva ku kabaka nga bwe bwajja kabwa bwa Bunyoro nsoma ebyobugagga bya Uganda byonna buli kitundu gye biri tubikoze tutya okubikontrolinga era biyinza tuweereza bitya so sigenda yiga mundu so sigenda ku target sigenda ku kyebyogenzo obimanyi kakati bw'omala okuyiga ekintu ekyo n'omala okula n'osoma background gwe nkugambye okuva kabaka n'ebizibu ebyaleetera obuzibu ebyaleetera obw'obufuzi bwe bwatambula ebibiina bwe byatambula Bandugga Musazi nga babitandika eyali National Congress nga si Obote yagitandise wabula ate abakire nga baali Baganda Obote yayigwamu ngwe okuvuka UPC nga bamusazi baaliwo baali bagitandika n'odunia babbeni kiwanuka okuleeta DP ebyo byonna nga tulaba obulabo obwalimu advantage and disadvantages aliwo ekyayonona ebintu ebyo era ekyaleetera entalo ezo okujja nga zikola ki ziguruuminga so ebintu ebyo byebireetera omuntu omujaasi w'ennaku zino okumanya kino kirina kukwatibwa bwe kiti tetulina kukibuguutanya mu ngeri bweti ne bweti anyway waali nga president afande Yoweri waali Museveni waali naye yazibula ate ekisooka lekanga kutegeka kintu kya mwaka guno mwoyingidde ekyo tukisoma tegeka ekintu oba oli mu 2026 beera nga omaze ogenda nga weeronguusa okumanya kyogenda okutegeka ekya 27 ne 28 kulowoleza wala mwebe muba kati bwe mwali mulonda abantu bonna ne balooya ba Uganda ge magezi ge balina gali agaokulowooza kino ekigenda okubeerawo kyovula ndi bebamu abamobilize n'okusumbuwa nti addira so omuntu ng'alabe ddala asse n'amuwoleza nga bw'atannakola kintu ekyo ateebwe lyeteeka ge mateeka ate ne balooya bye basoma okukola kaakati omuntu bw'oba olina okulowooza ekintu lowooza nga kati essaawa eno mwenna kati ebiseera bino mu myaka gyammwe omanye ekintu kyemukozesa omuntu tulina okutegekera obukadde bwo mwenna ategeera kati ayogera kutegekera bukadde bwekiri lwaki ate bino ebyobukulembeze okutambuza eggwanga lwaki tolowooza ekijja ekyekinaabamu mu 2028 oba 2030 lwaki olowoleza mu 26 ng'otuuse mu 2025 akalulu kagenda ogwo omwaka we mutandikira era bino bye bakola bamanyi omwaka gujja tugenda kulonda lwaki olowoleza mu ekyo lwaki tolowoleza kino sooka okiteeke wali okiteeka lwaki tewakirowooza mu 2021 nga mwaka mala kali nga mwakamala akalukali tandika okulowooza ku 2026 biki ebinaddawo era tulina kukola tutya so babibasomesa ebyo tolowooleza nkya
gwe lowoleza kiri after 5 years mu maaso. Naye oyagala olowoleze mu kino ekigenda ekyenkya oli mu 2025 olwogera kaluuka 2026 akuwandibadde ekyo wakimala ddo kitegeka dda ng'olowoleza kya 2031 era okiraba UPDF oba NRM oba chairman waayo akatabo bulijjo kalaba 2040 lwaki katibwe katyo ebintu ebikotegeko byonna biri ku 2040 byamala dde okutegekebwa kulowoleza wala taking obudde akatabo tokalaba tewakasoma mbiraba vision zonna zitunudde vision 2040 vision ki kati singa baddayo mukama yali amuwadde obulamu nti asobola okumalako ekintu ekyo yandibadde 2040 yegenda okutuuka ye nga akugamba 2080 oba 2060 amaze okwongerako emyaka emirala 2 afande njagala onzizeeyo wali eri kuba nkyayagala kumanya enneeyisa ey'amagye ago agaaliwo bwe yali. Sijja kusimba nnyo amagye ga Amini mannyo era sijja kugasimbako nyonna kale kubanga ku Amini amagye galina amateeka era abeeyogerera ku mugye lya Amini nyinza obbakkiriza kubanga ffe twasoma ng'okulaba abajaasi ba Amini n'okugenda mu operation zaabwe entale zaali Tanzania amagye bagatambuzanga kiro emisana nga temugalabako mwawuliranga bimotoka ebiva ebbombo babyavanga ggulu nga biyitibwa episa ebimotoka nga temugakola ki emotoka z'amagezi zatambulanga nnyo kiro nga tobirabako okirabye. Ekyokubiri nti tebaali bantu baggwera mu mabaala tebaali bantu bayenjeera kugenda mu kutambula mu byalo era baatuka okutambula mu byalo ng'olutalo lunyinyitidde lubuse Masaka ne tutandika obbalabaawo mu Nansana omwo nga bayitawo olwo bataddewo ne kafiyu saa 11 teri muntu udde kulabika ku Mei naye ng'ate tebayingidde munda bw'oba toli ku Hoima Road ku Mei ngeziweze 11 12 nga tobalabako era bwawulyanga bumotoka bwabwe bweyitawo kamotoka nga bali ku byabo naye ago ne mu Kampala era walabanga military police nga balina bulandova bwabwe bazze ku taxi park bazze ku bus park ya UTC ne ku basi y'Abaganda walinga waawo basi ze bayitanga Republic nga bajja kuumanga basi nga zina abava mu paasa abava ewaabwe bo tebalinga bino nga kati agaffe bosigana benyize mu taxi ne bibaaga era oli olwajjiranga mu basi kati bwabeerangamu omumotoka n'abatambula aba military police ne babakuŋŋaanya abamotoka ne kajja ne kabatikka babatwalanga mu lubiri oba wakati nga kubafunira ate entambula emutuusa baraks gyagenda bano abagenze ku paasa ab'omu lubiri ab'emakindi n'ebugolo bya ku national housing walingawo baraks nga y'amaanyi ye yaliwo okuva ku Amini aba Kano Sabuni ndowooza Kano Sabuni naye nga emmotoka ezo bwe zikola kujja kukimawo mu bantu baabwe era nga mulabo bava mu baasi n'ebisawo byabwe bino ava mu adingira kamotoka kamagye nga bagenda ekyo twali twakimanyiira kubanga by then omulembe gwa Amini poliisi yaliwo naye nga terina maanyi era nga sibe bali awo nti poliisi eri awo waliwo mu tawuni walabanga military police. So ku mulembe gwa Amini ejje lyali controlled lyalina control lyalyo kubanga ekisooka yali abakola ame shop amabala nga gyegali bo gye bakola ki gye bagenda lyali controlled naye ate bwe bamala okuwamba twali tumanyi bwe kijja okuba ti control eri ebaddewo ku magye nga baani abawambye olwo yenero ewambye
twali tumanyi nti UNRF ye yajja okuwamba nebeerawo UNRA nefuuka UD nga tumanyi nti eyo embeera eri eya control ejja kubaawo twalowooza bakyanoonyereza mulimu abeekwese bwe bityo twagenda okulaba nga wazzeewo ate obubinya bunankani gurupu za balina nebibaasi ebikuulemu emitto bya white birailand bimpawo atalikaaba byobuli kawungeezi olwaliyo bajja kukola ku Hoima Road enkya bakole ku Bombo Road bajja bakuba kijja kiyiwa paka koma wakisoba nansana kubba bintu era nga tusula mu bimuli towebakamu mu nnyumba kati ate okuwamba nga kuwedde routing netandika 79 tugimaze kutuyingidde 8 naye nga njobeera nti olutalo lukyaliwo kati abajaasi osiŋŋaana 3-4 bakwata lino gye bagenda batulugunya abantu n'okubabba ssente tekuli command 2-5 bakutte liri bwe batyo so ogenda okukakana ng'abantu kibaleetedde okunyiiga abantu ne beekyawa bazze gw'osituse olina mukazi wo gwe obakubye omukazi bamusigazza bamututte bamukugjeeko afuuse waabe bamututte oluusi amututte yebasuze naye ebikyenkyago byafubutule ne mu maka tajja kuddayo naye ng'ate abasajja baami babakkiriza olw'okuba si ye yeeyagalidde onaakola kyati olina okuddira mukyalawo webale nnyo so ebintu ebyo bibyasinga okunyiiza abantu go ayogere nina nti amagye goboti oba agaliwo aga UD nti gayina empisa gayina training naye tegayina mpisa naye nga tebayina discipline nga tewali kuba command tebayina command yali yalema ababasingako ekitali kati kubanga kati omujaasi nga tagenda ku duty tatambula na mungu naye bonge zaawe teziva ku migongo omujaasi nga agenda mu bibye omujaasi yenna bw'ava ku duty ayina okuteekayo emmundu n'ekyambalo n'akijjamu n'akubala eyaaye agende bulungi mu bbala yajogereyo omuntu bamukoona ebikonde bye abamu bazinona bawuliddeko wano abakise kinnoomu bamukubidde mu bbaala eŋŋumi azeeyo agireese assa abantu abomwerere abamu babikoze bwekityo bwe kyandibadde yes yambala leeyayo jangu eno webale nnyo onjooge nange nkuyiseemu kubanga ekisooka mu magye obalaba nnyo muno mu taxi ne mu baasi batambula bulijjo ne ba senior officer babeeramu abalala ne bazirinnya naye teri gusanga era bw'anaaba alina pista agibikka nnyo baleme mutegeera okuggyako abalina amalala okuggyako ayina amalala waliwo abamalala ng'ayagala bagirabe naye era emundu bwegenda bwe mba mmanyi nti siina gye nja kulaga nnyo emundu ngissa mwamula control room mwamula era nsayininga mu kitabo ndeseemu emundu kitabo weekiri erimu amasasi ameka ne bagabalibwa nensayiningako nze neŋŋenda bwomba transfer nga siina mmotoka omusirikale nga tebagenda bangi kinse kinoomu yafunye transfer 2 era nja kutambula uniform sijja jambala nja kukwata baaga yange wadde baaga olusera y'amagye nje ninye basi emundu njagireka ekakiri oba ebbombo mwamula ngende ekabaale mu balakisi y'ekabaale oba eyeggulu ate era sijja kukwatayo mundu ndala kiba kitya ge magye bwe gali amatuufu
kati ate mundu mobilization jogenda jogisa administration of arms ekwata ku bya mundu obano bawandika ne basindika message emundu ya gundi ne gundi ne gundi tulina abantu abafuna transfer tuzeetaaga nze ogwange kutuuka nemba we namba y'emundu yange babuuza gyeziryeyo oba yagigabira mu kkubo ne bagenda ne babba abantu bali ne baddamu ne bekinogalalinga ne baddamu ekinologi emundu yagundi negundi weziriwa katukole entegeka emmotoka eva eggulu olwo nava ggulu bantu tembalala eva eggulu neetikka emundu ezo neziyiwa ebbomba wali genedi kwota ne basindika message mundu yagundi namba gundi negundi namba gundi negundi yagenda egi negundi yagenda emundu zaabwe zisindikidda ku genedi kwota emmotoka y'embalala lwenejja ebbomba awamura kimukwakatako ow'embalala ogenda kwamulayo ebbomba ku genedi kwota noyamanya nenamba z'emundu nazijjayo nazissa mu mmotoka era abeera ne security ne baziteekamu ne zituuka embalala ebanga baasa etambula bwetyo mpaka lwetuuka ku nannyini netuuka embalala bwetuuka embalala ku division ng'ate gwoli ku brigade eri ekabaala oba eri ekanungu gye bakugaba kati ate owa brigade awamuzi ow'ebyokulwanyisa abadde emmotoka bwejjanga erina byekimyemba embalala ne bagamba mugende kwamula emundu zaatuuka embalala ez'abagundi negundi ne bagenda kwamula amagi gabeerako nazisayininga nazijjaku embalala ku division nazissamu eza brigade neziyingira ekanungu ne bagamba gundi nde emundu ezatuuse oba olina duty gyogenda okukola jangu osayininga emundu yo emundu etambula bwetyo nze bulijjo teriyo mundu gyogamba nti ab'ebyobufuzi bamala googira emundu emu okujjawo ng'olitayalinze emundu gye bakwasiza yeye mundu yo era eriko gwe ne stampu yaluma dda mu Emirates bagikoonamu ne stampu enyigibwa na kyuma kyati bulijjo sikimanyi bulijjo manyi nti either otambula nayo n'ogenda oba ogireka omulala n'agikwata eri gy'ogenze n'ofuna endala tekwatibwa mulala so bwe bakuwa ekeeyo yeeyo yekubeerako mu biwandiiko eri gavumenti bo bagenda twaziyingira mu kompyuta eyo emundu eriko maiko kafeero paka ng'olitayalinze n'obibaddiza wali olwo omulala watandika ogikwatira ate ono ayingidde nga mupya era tajja gikwata ejja genda mu bayinda bwezigibwayo nezikolebwamu kuba bamala zikebera masasi gakyagenda bulungi munda omwo mulimu papengeta bwokuba esasi gye ligenda wabaayo lwetuuka nga terikyagenda wala sinzira ku myaka oluusi zezo zolaba zebagabiramuko BLDU baba tebanatuuka kufuna zaabwe zeze bakozesa kuwa BLDU kitegedde ate eyo process mbadde sigimanyi simanyi nti bwetyo mbadde manyi naye nabuuza abajasi benyini bebabikoze bebagaba emundu nedda ssebo okujjako okugaba emundu bundi oba bamukutera emundu yazizza mu balakisi nga yagibba ku oyo omujasi era yoli aba yassibwa bagenda ogikwata n'omubbi ne balyoka bamanya yayogera banze bake mundu nebatandika okunoonyeza emundu yagundi yabula era baga emundu eyo yakwatiddwa yaliko y'omujasi yali mu balakisi egindi so kati gwenga abadde kati ekyo kyekyaleetera control eyayonoona gavumenti ezibaddeko emabega tezaalina control eyo gye bayita command and control control oba olina okumonitaringa omusirikale wo wawaali uniform ye wali alimu uniform ayina emundu oba talina mundu ebyo byonna biri mu command yensonga lwaki bava wansi nga bagaba
mu mitendera command bwe ziri nti waliwo section command atwala abasirikale 12 eyo kopolo lanzi kopolo wakavyakamu atwala mukaga ye twasiwuli kati akamu kasobola kontrolinga abantu abatu abatano nga yeyo omukaga kopolo yasobola kontrolinga abantu 11 nga yeyo 12 nibaleta sergeant akontrolinga abantu 36 nga yeyo 37 bayiwana kati awo ne bakuterawo tulina lanka yonge eberawo iringa ya kulwana naye ng'egendayo kitono ey'omuntu ayambala ejjinja erimu eba tenatuka komandinga lutalo aba alina okukoppa ono w'amayinja 2 lieutenant kubanga yabeera paratuni komanda atwala paratuni y'abantu aga kyempulira second lieutenant era tubasanga nnyo nti bali mu komandi baba bakyayiga komandi ye nanyini buyinza mu komandi era yene yowulya nti kano oba meja oba afaati nga lieutenant tanafa kubanga lieutenant yabeera wali ku front ku muliro ona abaali mano mabega kati ona oli afaati nga oli tanafa bwe bityo bitambula mutambulira ku mitendera kati eyo command and control ye controlling omusirikale bano bonna ba sergeant kopolo wabate wakyali obomaze okubalya ne command eri gye nkulaze nti batandikirwa okutunulirwa abatano babeera n'omukulembeze waabwe 12 balina omukulembeze nga ne twice kwali asatu baana gayina abakulembeze kati banatambula batya bagende babbe okutali kintu ekyo so eyo komandi yabula mu government ziri abasirikale ne bafuuka bakiwaji idadanti teri abagambako sanga omuntu n'okuba bukubi n'obba kyoya buli wobasanze talina gwosanga nga talina mundu kyotosanga kati era batugamba omusirikale takkirizibwa kutambula ye tayinza kuba muntu omu ne mundu n'ekirala tewaliyo operation basirikale batambula babiri bo bagamba musirikale mutambule babiri wano mu mirembe gyammwe dema kuyita bwomu era bwoyita obwomu ne bayaba wayiza twalabye omusirikale yabbiye biki tumanya yinza kuba kituufu lwaki gwotambula omu lwaki ate mugenda babiri mwekka oba okyagala kulaba abantu bo kati sabira ddala paasi ekibali ofune ennaku zo 14 ogendeyo mu family tuba tukutadde ng'oli tuwuliriza bulamu bwo gyali kubanga erina kugyogenda gyowandikisiza waliyo giso waliyo diso mulina okuba property ya government ngeze mulamu bwange nina kusooka ku reportinga wa diso wadde oba tolipotinze tulinayo chairman ero C1 ne defense mu kitundu bwogenzi defense ajja kumanya gundi yazze mutabani wa gundi yazze oba gundi yazze ne giso ow'ekitundu kubanga bwe mubala giso ne diso naye mwerabidde piso paris intelligence nti gyali abona bali eyo bonna gye bali gwe tojja kuripotinga naye mwe bakumonitalinga oyinza ogenda eyo n'osibira ekongo gye lirowooza wagenda kuwummula kumbe wayita mudda toliyo